oba mukata gyantwala gye miggo gigenda kukaaba naye mu linnya erya Yesu tugigoba sikyo. Amina. Bajja kunzijanja ajja kumpa kajuisi ne Sami kankubuulire kino buno buweereza waliwo abantandiseeko edda tewali buzibu nze omanye ebintuuseeko waliwo abantandiseeko edda ne baŋŋamba byonna byogere naye kooyogera ku erinnya lino lwaki tolyesonyiwa kakati kiri bwe kiti nze natumibwa Yesu Kristo omwana wa Katonda yasooka okunfuula omujulizi we nti ddala obuyinza bwonna bwakola ki bwamuweebwa ate nzikiriza nti obulamu bwange bwonna si bwange tebuli mu ngalo zange buli mu ngalo zaani za Yesu za Katonda. So Katonda nyinza okuspeyaringa obulamu buno bino sibikola kubanga bayinza okundeetera emitawaananyi bayinza okunzita Katonda ye nanzita kati bwe nfa mu ngeri eyo ajja kunzita mbe nga nfudde atanvunaana obutakola kyeyantuma ngende mu geyeena naye saawa eno ye yennyini yatugamba Yesu nti temutya abo oyo ate omubiri naye ti oyo ate omubiri n'omwoyo so kaakati ate mmanyi nti ye nannyini buyinza essaawa tewali kiyinza kuntuukako ng'essaawa nga takiganyiza nga tennatuuka kati kasitanze mmanyi nti ndi ku kintu kye natumibwa gwe mulimu gwe nina okukola era yagamba nti oyo yenna omutiitiizi tangwana tewaddeyo kwefiiriza muganda we mwanyina mukyala maka nyumba bugagga oyo tawana kungoberera naye nga gwe tonnafuna yakulagira sofa gyebali nange weebali batandise dda naye njala bajjukiza Roland yali ku kamera Roland yali ku kamera bamuyita Captain Jonathan yenze Samike kakati obubaka buno manyi wabaawo kye bayita target audience ebigambo byenjogera bino omuntu atamanyi bintu by'Obuyisiraamu interest ebeera ntono lwaki wakati amannya genjogera kyetaaga omuntu amanyi ebintu bino nga bwenjogera ku muntu oyo agamba ekyo kiri bwe kityo kumbe kyajja bwe ngezaako ku throwing a light oba kubikkula ebintu ebyabiikibwa era mu comments awo ndabyeko abamu nja kusomayo zimu 2 nga tumaliriza eyo maaso bagamba omusajja byayogerako bituufu ffe tuli wano ku kyeyo naye kiri bwe kiti ffe tuli wano naye bwe kiti Katonda walina kiwayogera ku bakyala ku Buyisiraamu yali baga kiri bwe kiti tebakola we bati tebakola we bati tebakola naye nza baliba n'ensonga zaabwe ensonga ze njogera biriwo era byemmanyi kubanga nayogera neŋŋamba nti abawarabu bangi abatali agamba nze ndi wano ninaanye kyaki ndi Jordan naye ninaanye kyaki wano waliwo abatakkiriza nti waliwo omwami mu kikuubo eyo yaŋŋamba nti Zanzibar teriyo kanisa neegi n'agamba nti wali amawanga gyotasanga kanisa ne muggulira essimu ne batulaga kyaki nga 3 ez'amaanyi ate nga z'amaanyi ddala n'agamba Yemen teriyo mpozi Somalia ne Yemen waliyo abakristaayo bongi ddala kale tweyongereyo Captain so kaakati twagala abantu kutegeera si kubuzaabuza information yaffe tugiwa abantu kutegeera kubanga kaakati oba kubeera ne ku channel eno okutwaliza awamu bwakukutegeeza mazima kati gwe gwalondawo oba ogatwala oba nedda ogutali musango eyo choice Mukama yagitulekera kubanga kaakati ebyawandiikibwa ebyasooka byogera kubakkiriza kati bano abaava emabega ne babatuuma abasiraamu naye nga baali bakkiriza believers kakati olwokubanga ono akifunidde wano buli boogera ku believers yamanyi bategeeza bategeeza basiraamu naye it was believers kati ffe mu research ne twebuuza what were they believing tuddeyo wali
twabadde kaakati abasiraamu bafunye obwetwaze bakoze eriringa eggwanga naye nga bangi abatannaba kukkiriza yadde nga bawarabu. So ne wabaawo kampeyini eyo ey'okuyingiza abantu by force okujoyininga oluvuuvuumo luno naye nga awo isiraamu weeri ekigambo isiraamu tekiriiwo. Ekigambo isiraamu nono kabisa tannafuuka nabbi. Kakati tutunulire karakita ya kabisa ono. Kabisa ono yali musajja mugezi, yali muyivu. Obuyisiraamu bugamba nti Muhammadi teyasomako yadde n'akatono bwe bagamba. Naye nga kati gwe tuzudde nti oyo gwe bayita Muhammadi yali gavana mulamba, yali poeti kitegeeza amanyi okuwandiika n'okusoma, era waliwo hadisi yali muyiiya. Waliwo hadisi egamba nti Muhammadi bw'ayali nga agenda okufa, manyi yalwala, kati banne nga bamwetoolodde, yagamba oyo yagamba mukwano gwe bayita Umaru, n'agamba leeta ekipapula nkuwandiikire, muleme kubula muleme kuwaba. Umaru n'agamba kusinziira ku hadisi nti Qur'an etumala. Kakati abalala ne bagamba wandirese n'awandiika, gw'omanyi kyabadde agenda okuwandiika. So kakati naye bwe yalabanga abantu bakubagana empawa ne bawakana nnyo n'abaleka ne bagendera awo. Kati tewali amanyi kiki yali agenda okuwandiika, kirowoozebwa Umala akapapula teyakaleeta n'agamba Qur'an etumala. Kati abasiraamu bennyini bagamba oba oli awo yali agenda kubagamba nti badde nabbi wa bulimba, naye bansonyiwe amazima gali bwe gati ne bwe gati. Ekyo kiri awo. Kino kiri mu hadisi nti abangi balowooza kubanga tebamanyi kiki yali agenda okuwandiika. Yabagamba nti muleete olupapula mbawandiikire, muleme kuwaba muleme kubula. Kakati nze bwe nkugamba nti jangu nkulagirire oleme kubula gy'olaga, gwe n'ogamba nti nze nja kutuuka. Endagiro gye wampadde emmala. Naye nyinza okubanga kiringa wiiru. Waliwo ne badangamba jjo muzeeyi waabwe yawandiika wiiru. Wiiru eyo n'eriikinga ne wabaawo mu ku baana ajja n'abafere bajja omusajja ono bamukuba eddagala, bamukozesa ekiwandiiko ate bamuteekesaako ekinkumu nga takola ki tamanyi, bwadde engulu n'alaba nga bye bamukozeseza ate n'akyusa wiiru. So kakati ebintu bino oli kyasembezaayo kyekikola ki kyekituufu. Naye bano baaziiza ekituufu, so kati ekituufu nekisigala nga tekikoleza ki tekimanyiddwa. Umala omulwadde yali tayagala mutawaanya. Era nti kati bw'otayagala kutawaana munnange si bye bino bye tulimu. Tayagala mutawaanya, yali mulwadde. Naye kiyinza okubeera nga yali agala mugamba kano nakeerabira. Kale waliwo okwerabira naye ate bwe bagamba kano nakeerabira naye nako malayika yakandaga nkagattemu. Naye ate bagamba eyo gye yaleka yali nzijuvu ne kopi gyeri tukyusaamu yadde dooti weeri. Anti kati ye yagireka yali alo maybe alina kajjukidde, si kumugamba nti badde nabbi wa bulimba. Kaputeni kakati tugende maaso kati tugende ku karakita yono oyo Ibn Kabisa. Yali musajja muyiiya. Kakati naye nga okukkirizisa ekintu mu biseera ebyo abantu bakkirize ekintu nga tebawakanyiza, ng'olina okugamba nti Katonda yakoze eki yantumye yakugambye. Kakati ate olina okubeera ng'oli omanyi nnyo. Naye Katonda eyali amanyiddwa yali Katonda w'Abayudaaya ku ssaawa. Abayudaaya be baali abagezi. Kyova omusajja ono afuna omwagaanya. Jibuliiru eyafa Gabulyeri. Kyova bye bintu bye yaleeteranga Kabisa ng'abimuleetera nga Kabisa abiranga nti malayika yabireese. Pozi wangane Jibuliiru mu episode esembe wagamba Jibuliiru eya malayika eyajjanga ewa nabbi. Kati nga yefudde nabbi. Naye kakati omanyiza okwefuula nabbi. Amufuula nabbi kale. Ye yennyini yeeyita. Yes, yeeyitanga. Kakati jjukira bw'obeera mu bantu abatamanyi. Kubanga enzikiriza zonna zikozesa butamanya.
ettaka eggimu enzikiriza mwekulira bagiyita butamanya. So kaakati obeera mu bantu abatamanyi kyonna ky'obagamba bakola ki bakikola ki. Kiri kino abagamba nti osooka no manipulatinga, no intimidatinga, no dominating, then no controlling. Kati ezo ze steps mwoyita controlling abantu. Mpozi ekya Muhammad kyekitiibwa bali bode bakimuwa bali bakimuwadde ekyaki ekyo ekitiibwa nti wagee Muhammad kitiibwa. He was Rosh Mohammed, the head of the council. Yali Rosh Mohammed. Rosh Mohammed si Mahamadim. Mahamadim ye Messiah. Yesu Kristo already by that time. MHMD yali Yesu. Yali Mahamadim, yali Mubaraka, yali Abdallah, yali Ahmed. Yesu Kristo yali Messiah nga bwamanyiddwa. Ekya Muhammad tekinabakola ki kujja. Naye Katoli bamuyitanga Mohammed, head of the council, Rosh Mohammed. Hani kyeyamuwa okay. akulira jje. Kakati tutambula mbulamu buno obwa bulijjo Gabriel aleeta ebiwandiiko ono enkyabirangiriranga ki ng'ebivudde ewa Katonda. Nabbi aleeta ebiwandiiko n'alanga oli si nabbi. Gabriel teyali nabbi, yali musajja ng'ava mu Jewish Academy. Bano bajini ojagaza gaonimu sakugamba bagaonimu bagawoni abali basomesa mu Jewish Academies. So Gabriel was a gaoni. Bano gwe bayita jini naye mubayigirize bino ebintu abireeta muntu si nabbi. Musiramu bugamba musajja kale tugende. Jibril teyali na nabbi wabula Muhammad yeeyita nabbi kubanga nabbi ye ebintu byafuna tabifuna mu bantu abifuna kuva eri Katonda. Jibril teyali malayika teyali nabbi yali musomesa ow'eddiini ne Qur'an egamba nabbi. Kati ono tuli wano kubya Qur'an nze nkubikulira bintu ebiri mu ki sikugambye mu katati eri mu ki eri ziri mu kulina mu osazeewo kunvugawo oti kakati ojja bwe tunaatuuka ku Qur'an. Qur'an waliwo academy emu nga bagiyita sura. Sura ogimanyi mu Qur'an ekifo nakati gye kiri ekibuga bakiyita sura. Iraq yali Jewish Academy. Can you relate now? Do you tie the strings? Jewish Academy, Jewish Yeshiva, but at Sura. Ekibuga gye kiri. I even have the coordinates ne map njagikuwa. Ekibuga ekirala bakiyita Haditha. Kati biki ebiri mu Islam? Waliyo Sura ne wabaayo ne Hadithi. So kati Hadithi zaava Haditha, Sura ne zivaawa ne ziva Esura. Academy endala baali bagiyita yali mu kifo bakiyita Pumbedita we bazimba Baghdad, kibuga kya Baghdad. Was called Pumbedita. Another one was called Nahadia. Byonna biri mu kifo ekyo. Era bali abashia bayitawo the place of the pure lineage. Place of the pure lineage. Kitegeeza lineage yaabwe gyeva mu kifo ekyo era we wava Qur'an. Ebiwandiiko Qur'an eva mu biwandiiko by'abasajja Abayudaaya. Era omusajja yasooka okuwandiika nga basuubira Qur'an yava wa Katonda. Anti kati ekyo kyogamba nze nkubuulira. Abasajja bano kubanga tuli mu lugendo Abayudaaya beegatta n'Abawarabu. Abayudaaya bateekateeka priesthood bawandiika nga bw'aligambe nti sirabasi kwe banasomeseza kubanga olunaafuna tempo balina okuyigiriza abantu kubanga emyaka gyali giyiseewo byasa na byasa ng'abantu tebamanyi nsinza nga beerabira abazzukulu n'abazzukulu bajjajjaabwe baafu abaali bamanyi ennono z'Obuyudaaya naye bano abaasigala mu academies bo babimanyi kati batandika okuteekateeka priesthood nga bw'aligambe nti okuteekateeka sirabasi mwe banaasomeseza basuubira kubanga abazungu bo bapulaninga bwe tunaawamba bwe tunaatwala obwetwaze bwe tuzimba eyeekaalu tugenda kukola tutya. Batandika okuteekateeka priesthood bawandiika. Era omusajja baali bamuyita Usher, baali bamuyita Eliezer n'awandiika ekitabo bakiyita Piyutim.
written by Eliezer. It forms the core of the Quran. Kakati baina piyutimu baina madrashe agani aga Efraimu. Efraimu bozo wangaye yali ajirahimu. Oyo ye mukristayo. Those are Christians. These are Jews. You know the two don't accept, don't rhyme, tebakirizaganya. Naye kati bano abawarabu baina piyutimu ey'abajuzi baina Targum. Waliwo Targum bagiyita Targum pseudo Jonathan. Targum pseudo Jonathan. Bagiwandiika. Kale kati balina collection y'ebiwandiiko. Jonathan Mukama Katonda. Balina ebiwandiiko bingi. Jjukira abantu bano balina enzikiriza ez'enjawulo. Bagasanids ab'e Syria, they were purely Christian. Balakmids ab'e Iraq, they were Nestorians. Nestorian Christians, bano bali Orthodox Christians. Yes. Kakati mulimu ba Jewish, mwalimu ba Manichaeans, mwalimu ba Noahites, mwalimu abakiriza mu Melchizedeki, waliwo ba Miaphysites, Monophysites, Docetists. They were believers. Those are the believers. Mu Quran. Ebintu ebyo nabona nga beegattidde wamu. Nga tewaliyo kintu kye bayita Buyisiraamu. Tuddeyo wano. Yes. Omukulu ogambye Jibrilu. Gabriel, yes. Gabriel. Yes. Atandise oleetera Kabisa, Ibn Kabisa. Ebiwandiiko. Yes. Byoli mu kugamba okusinziira ku research wo nti byali birekeddwa, yali muwandiisi ate nga yali musomesa those Jewish academies. nga awandiika sikyo baletanga ebiwandiiko nga waliga ebiwandiiko nti era gwe mu kunoonyerezaako ogamba ebyo ebiwandiiko omukulu byagamba nga malayika yabireese ng'omuntu abireeta ye n'agamba bano ate bagoberera baali nabo nti malayika yakoze atya yabireese. Ebiwandiiko ebyakola ki ebyo kati? Ebiwandiiko kakati bye biforminga part of the Quran. Banga ndali wano nemba aya zonna mu hadith nga Aisha oli omuwala omuto muka Muhammad agamba oyo Jibril yajjanga nga bamulaba najja n'ebiwandiiko nabatula ne Muhammad ne boogera n'abimulekera enkeera bw'amala okuyitaayitamu n'abikuraminga enkeera n'alangirira nti malayika yaleese eki naye nga bano bo balabye omuntu gwe bamanyi. Awo eddiini etandikibwa, awo tuli mu ntandikwa Obuyisiraamu butandise. It's nothing even to do with Islam. This is still Jewish. Okay. Bino bintu katoyo Gabriel yaletanga by'Abajudaaya. Ne waliyo eri madrashe. Singing hymns. Nazo zagattibwamu. Singing hymns mwe mwava the 72 virgins. 72 n'ebintu ebirala bingi bya Mariamu. Waliwo ba Gnostics. Ababogera abagamba simanyi Yesu yayogerera mu kibaya yakola atya, those were Gnostics. Enzikiriza zonna bakola ki bazigatamu. Kakati awo wonna Obusiraamu tebuna bakola ki kujja era tewaliwo yayogera ku kintu nti tuli Bayisiraamu. Ogambye oyo bwafa Ibn Kabisa mu 632 kwaddako Abubakari yafugira emyaka 2. Era ye yali musaddukaayo ate yafugira Al-Hira si Madina. Yafugira eri Al-Hira. Kakati oyo yalumbibwa bali Abapaja nga bamulumba n'ayita Umaru ate yali afuga kitundu kino ekya Syria. Kati Umaru Ibn Khalid n'agenda n'asaanyawo ekibuga kiri ekya Al-Hira ne bazimba ekibuga ekipya nga bakiyita Kufa. Kufa is a big city in Iraq now. Kakati Umaru oyo bali bamuyita Ambrosio. Kati bana Abasiraamu bamuyita naye nga yali mu nzikiriza zino not mainstream
yeekubira nnyo ku Bayudaaya. Kati Abayudaaya kyebatagala kuwulira kwegamba nti Yesu mwana waani wa Katonda, Katonda tazaala. Ekikyo kugamba nti Katonda kyazaala kiva mu Bayudaaya. Ate bagamba Yesu teyazuukira. Ate kati ba Gnostics bagamba Yesu teyali muntu, nti yali light, just light that appeared to people. Kati byonna ne bajjamu Isa. Kati olemeddwa okwogera ku Yesu omutuufu, olemeddwa okwogera ku Mahamadimu oli Mezaaya wa gondi, nojjamu ekintu n'okituuma erinnya. So kakati Umaru was the first to translate. Oyo Emir Umaru ye yasooka okutranslatinga Bible into Arabic. Naye yali agaanye nti tebateekamu kintu kyonna eky'omusalaba, era tebateekamu kintu kigamba nti mwana wa Katonda. Kati oli bishop eyamuyigiriza oba yamuconvincinga n'amugamba nti then eyo teba Bible. So n'amala gakkiriza. Ne batranslatinga Bible into Arabic. Umaru yafugira emyaka 10 okuva 34 paka 44 ne bamutta. Ne kuddako omusajja baali bamuyita Uthmani. Uthmani kakati ye yasooka okusolooza ebitabo bino. Piyutimu biki n'abigatta n'akola Qur'ani esooka. Era n'Obuyisiraamu bugamba nti gundi yasolooza Qur'ani n'azigatta wamu. Era bagiyita Uthmani zu Qur'ani yasookera ddala. Naye nga yagaana okugitranslating okugiza mu Luwarabu. Yagiwandiika mu yali mu Aramaic. The first Quran was in Aramaic. It was not in Arabic. Kubanga byali biwandiiko kuva mu njuyi ezenjawulo. Eby'Abayudaaya, ebyoli mu Siriyaaka, Madrashe, Piyutimu, biki ebyo byonna, Manikeyazimu, byonna ne babigatta muli ne bakola ne bawandiika Quran yasooka ngeri mu Aramaic. Kakati oyo Uthmani bw'afa, kati Ali oli Hani eyalonda Muhammad naddako. Yali akuze kati nga musajja nga naye yafumbiza na tuli mu myaka kati 5 mmeka 605 mu mukaaga. Kuva mu 622. Yali musajja mukulu naye nga ali mu myaka gya 5 ebyo. Kakati oyo Hani naddako ng'alina oluganda ku Muhammad ate kale ku kabisa baali ba Luganda nanti bo bawasaganya. Yawasa muwala waani wa kabisa bawasagana. Bawasagana. Kati ono Hani yawasa omuwala gwe baali bayita Fatuma muwala waani wa Ibn Kabisa. Kabisa olwo yafa. Tuli mu myaka gya 5 yafa 32 tuli mu 5 mu mukaaga emyaka nga 20 ng'amaze okufa. Kakati bana abasooka awo nate wannabaawo Islam. There is no Islam there. Kakati nkugambye bali bagasse ekintu kiri ekitabo bawandise Qur'ani naye nga si ya Buyisiraamu era nga teri mu Luwarabu nga eri mu lulimi lwa Aramaic. Kakati Ali bamutta bali bamuyita Muawiya. Kati Muawiya n'afuuka kalifu. Muawiya he was a Christian. Ebintu bye byonna emirimu gye gyonna weegiri he was a Christian. Naye kakati kalifu w'Abasiraamu yali abeera asobola atya okubeera omukristaayo. Esente yazikuba ye yakuba sente ezo coin nga kuliko MHMD ng'akutte omusalaba. Kati Abasiraamu bagamba MHMD kitegeeza Muhammad oli Ibn Abi Kabisa. Naye Ibn Abi Kabisa ate yali asobola atya okubeera n'omusalaba. Ezo coin ojja kuziraga abantu, ojja kuzikuwa coin ne plex nga bwolaba akapande. Yagenda okuggulawo oluguudo bridge olutindo etaifu. Era yawandiika ebiwandiiko mu Luyonaani si Luwarabu kabisa. N'agamba nze Abdallah Muawiya. Abdallah nga kitegeeza muweereza wa Allah. Al-Muminin, Emir al-Muminin. Nze Abdallah Muawiya, Emir al-Muminin. Nze muweereza wa Katonda Muawiya, the commander of believers. Si Musiraamu. Naye nga yasoosa musalaba. Nkikulage
nkubye omusalaba ngambye nze mukata nze muweereza wa Mukama mukata oba captain kale in my case nze captain wa Yesu mukata omukulembeze w'abakkiriza awo obusiraamu buli ludda wa tebuliiwo tebunnajja tuli mu mwaka 668 yes 668 Muhammad yafa emyaka 35 emabega ono kabisa bw'abanga ye Muhammadi bakyakuba ssente nga kuliko musalaba kuliko MHMD kuliko emisalaba era teboogera ku Buisiraamu boogera ku believers. Muawiya avaako okuddako omusajja bamuyita Marwan ono yali gavana w'e Maavu kiri eri Qur'ani ekoleddwa Qur'ani ekoleddwa Qur'ani weeri naye nga teri mu Luwarabu era nga si ye Qur'ani eno eriwo kati bajja bamala ne bagikyusa so kaakati Qur'ani okusinziira ku byonnyonnyodde was a combination of so many things, so many writings from other various beliefs. Kaakati kuddako Marwan asooka the first yazaala omusajja gwe bayita Abdul Malik. Kati Abdul Malik oyo ye reformer atandika okureforminga eggwanga ly'Abawarabu kuleetawo enkulaakulana n'okuzimba Abawarabu kubanga eri yonna they were sort of bandits all along abalumba abantu ne babatta ne bakola biki nga bali mu kwexpandinga kunyaga kukomandiyaringa bintu kutakisinga misolo kukola biki naye okubeera nti balina organized government, the first organized government okureforminga the Arab tribe and language n'okuwandiika alphabet kati eriwo current script yaliwo mulembe gwa Abdul Malik ibn Marwan mwaka 669 mpaka okuyingira 607 awo. Omusajja bali bamuyita Hajaji ye yakola ki yakulembera reformation eyo. Kakati idea eyokuleeta okuteekawo essinzizo kutondawo ekibuga ekipya mwe basinziza ekipya nga si Yerusalemu kubanga all this time abantu balamaganga Jerusalem emizikiti gyonna kibula omanyi kibayita kibula ku muzikiti kana akantu akatono omuzikiti ogulaba kabeerako akantu gondi wayimirira omuzikiti gubeerako akantu akarawundi bwe kati wabweru buli muzikiti baguyita kibula byonna gitunuulira wa right now gitunuulira Mecca. By that time gyali gitunuulira Yerusalemu kugamba kyekyali ekibuga ekikulu ekya omwoyo. The holy city was Jerusalem. Kakati Abdul Malik baleeta idea eyokushiftinga the holy city from Jerusalem to what is now Mecca. Naye nga the original Mecca was eri mu Al Jazeera gye baatandikira kabisa ne hani. Kakati ono Abdul Malik era ye yazimba ekizimbe kye bayita Dome of the Rock. Okiwulirako kiri Jerusalem we balwanira wati but right now Abdul Malik yazimba Dome of the Rock na bazimba Al Aqsa omuzikiti ku Temple Mountain awali yeekaalu byaliwo ku mulembe ogwo gwaki. Kati idea ey'Obuisiraamu etandika okukola ki okuzimbibwa mu Buisiraamu. So kati idea ey'okule okuzimbawo ekibuga okutondawo ekibuga kye bayita Mecca eriwo kati ku ssaawa eno kitandika mu biseera ebyo. Naye ng'era erinnya baali gyeri Mecca eri enkadde eyali eri Al Jazeera ne baleetawo ekifo ekyo Al Hira bano gye baava ono gye yali gavana ne bagifuula empuku. Kakati ne baddira Mount Marwa ne Safa bano abasiraamu emisozi gye bagenda ne badduka emirundi 7 biri Yerusalemu nakati. Mount kye bayita Marwa is Mount Moriah Ibrahim gye yayagala okusaddaakiraani Isaac. Kati Mount Safa is Mount Safa oba Mount Scopus nalwo luli Yerusalemu. Kati baleeta ebintu ebyo byonna babireetawa mu kino ekifo kye balonze nti kati it's going to be the holy place Mecca. But before that ne bw'onoonya otya
mu maapu zonna ezaaliwo up to that time ekibuga Mecca tekyaliwo. So kakati ebiwandiikibwa ku Mecca bifu, ebiwandiikibwa ku Muhammad bifu, kubanga Obuyisiraamu bugamba Muhammad bamuzaalira Mecca, eno eriwo kati naate nga weeri we Iraq, eno Mecca eri wano bayitawo Hejaz wano facing Sudan, across the Red Sea from Port Sudan wali Jeddah oli Mecca. Naye nga musajja ava eri kakati tujja kulaga emaapu zino ebifo bino byetwogerako omuntu alabe mayiro nga 3,000 kiringa omuntu okuva wano eyakulira wano nebakugamba nti yakulira ate Malawi. Ebyawano byonna byonna ne babizza oba Malawi oba Cameroon, bintu byengeri kyekyo kyekyaliwo. Kati bunyinyiitira ddi okubeera nga kati ddiini anti kakati ewedde, eddiini ewedde, eddiini ewedde tebanyangu bakyagizimba, n'obukatuliki bakyabuzimba nakati. Yes, tewawulidde nti batandika okublessinga gay marriages individually, era kijja kubeera kyekitegeeza we are moving there, anti kijja mpola mpola individually kagatte abantu tonyonyola kalekaawo kakati nkulaga mpa example kijja mpola mpola olaba Muhammadim the praised one, the Messiah, the Mubaraka, the Abdallah nga ye Yesu Kristo bwafuuka Muhammad w'Obuyisiraamu slowly by slowly, olaba PUT madrashe manikeyanism bwefuuka Quran slowly by slowly, olaba abakkiriza believers bwe bafuuka Abayisiraamu slowly by slowly, ng'emyaka nno mingi egiyitawo ebintu bino okujja nga bikola ki bizimbibwa. Kyekyo ekyamaanyi ekirondebwa ekyaleetera okulonda kabisa. Was it because ye yakuŋŋaanya ejja okufuna obwetwaze that gwe baalonda nti ye nabbi okusinziira ku byonnyonnyola? Because I've seen abantu bangi abali mu mboozi eno. Abantu abali mu mboozi lwaki specifically bagamba tugende n'ono ye nabbi waffe? Is it because yakola kyamaanyi mu kugatta independence and all that? Kakati bakugamba nti omusajja baali bamuyita Lakmo, oyo avaako Lakmid dynasty, okuva emabega eri mu myaka nga 10 something, baalina ekirooto eky'obwakabaka obw'Abayudaaya obwawamu. Nejjukira nti mu famire mubaamu omwana oluusi omu, abano bonna tebafaayo bakola bugagga, naye wabaayo abeera n'ekirooto ky'effamire, nze nina okugatta famire eno, tulina okukola kino. Kati Ibn Kabisa yalina ekirooto ekyo, that's why they call it a dream, ey'okugatta baki na bino ebitontome bye yasomanga nga bya Kiwarabu. So kati ng'ayagala nnyo okukola ki, yali atambulira mu kya akantu ako, naye teyalina buyinza. I was an ordinary, teyali musika, tewali waaki, he wasn't a crown prince. Crown prince mu Buganda bamuyita ki? Gondi Roland yakimanyi ekyo. Yali mulangira kati nga bano Crown Prince banakibinge kati Crown Prince ku saawa eno si Semakookiro Crown Prince. Naye tulina bano baani aba prince abalala. So he was a prince because he was from that family, but he was not a crown what? Prince. Kakati oli olwokuba yali akyali muto nga muvubuka hani kwe kulonda ono teyamulonda ku Bwakabaka, yamulonda ku bwa military. Ate yali musajja nga ali exposed, era kubanga baali tebasobola kuwuliriza mwana, gana amawanga gali tenacious nnyo, tegasobola kuwuliriza mwana muto. Katono omusajja omukulu ate nga mugezi nga balina n'ebitontome ebyawandiika kwegamba nga muntu amanyiddwa, was a popular person. Jjukira yali gavana, yagendanga mu bantu, era bw'osoma hadisi bagamba yagenda mu kika mu famire gundi n'agamba mumpa abavubuka tugendako, ne bagamba tukwesigisa otukakasa otya nti ddala abaana baffe tebagenda kufiirayo, nga Museveni bwe yakola wano okukuŋŋaanya okubatwala mu buyeekera. So ekisookera ddala kyeyala kati okijyawo cap omukulu Kurani egamba teyasoma, omukulu yasoma. Omukulu yali musomi.
yali musomi anti Qur'ani tetugamba tetulagana kabisa etulaga Muhammad katoyo gwe ngamba ati teyaliyo bw'ogatta ebintu byonna byonna oyo goyita karakita ono ye karakita oli ye star